Kale mwebale nyogera maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel tusinzira ku mukutu gu Trust Media Uganda saako n'omukutu gwa Waswa Emma YouTube channel. Muri mutami mikono gyaffe gye musinzira mwe naabwe bali kubeerayo mbalamusizaako ne mbatumirako nnyo nnyini ddala. Tutambula ne bannaffe ababiva organic ku access building 0752462427 wansi awo obeera weetegereza enamba z'essimu ezo n'osobola okubanga ofuna obujjanjabi obwetaagisa. Munange mujjukira ennaku nga 2 emabega ndoza ku osajjo omukyala amanyikiddwa nga Rapi oba Remy akolera ku TV ya Spark TV live wire ne program y'okumakya eya Galaxy FM. Omukyala ono ayina omwami we ye Raymond eya proposes nti ayagala amuwase. Munange omukolo gwabadde mulungi nnyo gwabadde gwa kitiibwa. Of course omutera gwa proposing de essanyu libeerawo nga bw'obitegeera buli kimu kyo kitambula nga obw'okyagadde. But ebiseera bisinga buli lw'omala okufuna moments ng'ezo Uganda nga bw'ogimanyi nti tutunuulira nnyo negative sides aba ab'ebyama bavaayo nabyo mu buyitirivu ennyo. Omu ku baasoose okulabula Rapi yabadde omukyala Donzella n'avaayo n'awandika Rapi akabaluwa akamangu n'amugamba bambi Rapi don't marry that guy nkalinako bwino kagenda kutomeza. Just ask him, do you know Donzella? You will see how his eyes turn to red. I was with this command on my show in July 2016 on July 2016 nga kabebera kalinga mbuzi I asked him, do you have a girlfriend? Mbu no. Era ne kagaana the whole night. When the night ended, we drove to his car house. He has a little a little pee, soft like Abakazi, like a child. I said, so been surprised okalaba nga kali matala. He loves fame. Sister otomedde. Anyway, congratulations. Kayinza okuwa empapula n'otandikiraawo but sente mye kaagala fame nkamanyi nnyo. Let him come and defend himself. Ebintu si byangu yalina akatono. Ebyama ebikyafu ku boyfriend wa Rapi byongedde okuba nga bivaayo. Waliwo entalimu z'otunulako n'ogazi nobaza abajjeno zabaki. For example, emu ku byama byongedde okuva nga biraga nti omusajja ono mbu abadde alina omwaka guno gumu gwokka proposing abakazi bana. Kwe kuli Donzella herself, kwe kuli Catherine Kusaasira, ono omwalo omulala gwe bayogeddeko oba okitegeera bulungi. Kati bo bavuddeyo ne balaalika Rapi nga amugamba Rapi weesonye omusajja muyaaye, omusajja anoonya femu, omusajja mufere, alina akapipi katini. Bigambo bya Donzella byasobodde okubanga awandiikira Rapi oba okitegeera bulungi nnyo. Ekisooka kya byonna fine byonna bisobola okubanga weebiri nga bangi baza proposing era natatuukiriza nga Donzella bw'agamba. Naye ekibuzo kiri nti Rapi omusajja wamwagala oba kyekibuzo ekisooka, kubanga ekimu ku biraga nti amwagala yakkiriza proposal y'omusajja. Ekyokubiri abantu bakyuka. Ekyokusatu past oba kitegeera bulungi nnyo. Ebyayita biba byayita. Lwaki tuba tuingaginga mu bintu ebigeza kubanga ate mukomyeyo ebyemabega oba kitegeera bulungi nnyo. So ekikulu kya byonna oli ya proposes ne Rapi nakkiriza ebisigadde tubibalekere bana bisoma mu katabo oba kitegeera bulungi nnyo. Because Rapi yakugamba yamusanga ali ku nnyonyinoza alagenda Dubai bino byaddenga gyatambula alaga nti amwagala amukkiririzaamu oba kitegedde bulungi nnyo. Why would you come kusaawa envannyuma n'oyogera ebyamanga bino? Manyine mu kyaki batera okugamba nti yenna amulinako ensonga vaayo oyogere, bw'otayogera osirikiranga ddala. I think this is not the best time okuva oyogere ate kino ate akasajja akaveeko no. Ekyo kibalekere ebanga gwe baakuyisa bubi wazigwamu embiizo katireko omwana omuwala agende yeeyagale. Bwe banaamuyisa obubi albiri yalimanya because omukwano teguliko ate kulagira kuba Rapi si mwana muto.
I don't think nti bamugambyeko leero nakkiririzaawo. I'm sure bino kubanga baagalanye ebbanga eriwezeeko kale kitone nnyo emyezi 6 oba n'omwaka n'okudda waggulu. Let me assume that oba kitegeera bulungi nnyo. Alina okubanga badda jambo etegereza nga gyalaba embeera ze oba onfuna bulungi nnyo. Sirowooza nti gwe gusoose gw'osoose okuva n'omulalika oba munfuna. So abantu baleke omanye omukwano tegubeera olubeerera. Moment gy'ofunye gye yagalire mu rape bw'oba omusajja amufunye kabeeyagale bwe baneegoba nga beegoba. Okitegeera nga nawe tujja tubyogera nti beegobye. Bwe bali baba yakubeera babeerewo. Omusajja ayinza okuba alina gundi ze secrets zembi n'ebyafaayo bye bitanyuma kuwulira. But rape tanabye experiencingako. Kati gwe bw'abye experiencinga ng'omuntu ekyo ikiri ekyo kisoke. Bw'aba ya proposingira okusaasira kirungi teyamuwasa aline kusaasira. Ayinza okuba yali agezesa ya proposinga ne bigaana. Bw'aba inago ya proposingira embaga omulala, it's very okay. Bwali bulamu bwe ng'ayiyambeera anoonya wayitiramu adde ku kiddako. Oba kitegeera bulungi nnyo. So I don't see any makulu mu kino ekintu ekyokubanga at this time omukyala amaze okubanga bamuwadde akaweta ali mu kujaganya ate gwe n'ovaayo nago kwogera tomufumbirwa tokola ki ate oza kongs. So what's the essence of it? I think the best way is to keep quiet. Oli muleka tobe n'omuntu we paka lwe bali kimaliriza. Nze waso Emmanuel.